ensonga zonna ali nazinzeeko okulayiva ntubiremu abataalabirayo kati abo bugenda okubeera obuzibu kimanyi kodi mujja zitemanga bwe mukolera bulijjo nemukimanyi bazizannyeko era tutegeezamu twazizannyeko ne twagala kuddamu abali ba BBS abasipaka baagala kuddamu kumanya what really happened that day. Okay, waliwo engero egamba adinga n'emboozi tagiwoomye kati then kutandikira kweyo tumekudda nyombikadde ali njagala tutunulire omulabi wo omuwagizi wansi ku ground yalabye embeera eyabaddewo oba obutambi buze butambulatambula obutambi obwo butuufu oba teyabadde ggwe yabadde ggwe embeera eno yakutuuseeko eti era lwaki mu bantu bonna etuuka ku alien skin anti nagamba bagoba agulina ensonga lwaki teyatuuse kuggwe so tutunulire embeera eno mu kutuukawo emmotoka yo tukulengedde olugina olunaku lwali emmotoka yasigadde emabega bingi ebyalabise nebirabika nga eyatwaliddwa ku poliisi bwagenze ku poliisi tewatwaliddwa ku poliisi abaana bo ne baleka kubuuza byonna in one osobola okuba nga obiddamu abaana bo ne baleka nti kampu egambye okuba nti kufangon forest base balumbiddwa tuwa embeera eyabaddewo era kitambula kita era kyekiriwo jasina ngenda kubawaako ebitonotono kati ebirala omwogezi wa kampani ajja kubibawa naye nga sofa bibeeramu ebeera ndowooza akayo mukawulira nga kagizeemuuko bagamba manyi tugalina nnyo mu bantu naye nga naffe tugalina kubeera bulaba ddaawa tasobola yimirira nange one on one nekali jasi twakalekiseeko mu kooti y'abantu omuntu oli fayita oba nga oli professional sooka kukulembeza discipline kinga omujasi tayinza kuyimirira na civilian tasinza kujja tuna muni wange aga kuwanyisiganya naye mukono ku mukono ate nga just waliwo judgment ya community esobola omulevelinga yamaani. Okay, kooti y'abantu oli disappointed naawe gwe omusajja gwe balabirako Pallaso kuba atya? Kirungi nnyo era njagala bandabirengako tulina olumu odifeatinga nabwongo olumu nodifeatinga physically era olaba gemu ezibaddengawo ffe tuziriidinga naye era neno ffe tugiridinza kweno ya bwongo kubana ne kampani y'abali si ntono bagamba ekikambwe tekigenda na kikambwe kuba balabadde ambush nga bakisetinze okitegeera kati singa ndi muloosi asasula ofisi gye twabaddemu okitegeera poliisi mutute obuvuyo mu kifo ky'abantu naye ng'olumu osobola okukakkanamuuko ate ebyo ne biyitawo then namwegwako paati tu era paati tuno gye tulimu ensonga olaba waliwo eyawolomye ate nga waliwo enaaseesaamu si bwe kiri bannaayi Buchamanyi avuddeyo n'agamba olunaku lwolwaleero nti nga ye Ghetto President agenda kussa ku ntandaalo kyakabi Buchamanyi Ghetto President yamaani. Mu mbeera eno alien abantu bagamba olunaku lwaleero omusajja olwakukubye ekibulu kye kiri ku bunkenke olinawo embeera gy'otaddemu okuba nti ekibulu kya Pallaso kiri ku bunkenke? No, sina mbeera kubanga saaliwo nga bategeka ate sinze Katonda nange mwekineetegekera mbeera ntya nengere sabotage ng'ekintu kyekitandise kitegera sofa simunaako nnyo mbeera gyange bagamba ne just waliwo ttaamu zinamutaddeko just omuggyako natti yabimanyi taneetonda yakoze public apology ku social media tekyali tekimala kubanga badde bampita bebateze kamera nebakolayo naye bakola jasi ntubawawine tubagamba mukoze ekiba nemuwangudde kisegera naye nga bala tekimala naye nga ate ffe abagunjufu tukiza nti omuntu abagamba nti nobano bakasuka ttawulo kumanya nti akoze ki biba biwedde ne bavita zino ezaawo rezensi kitabawanika flag ya white abagamba mulaba akoze eki akiririza tuyiseko omutamuze wataddewo Pallaso Esaawa ogendera ebyo byeŋŋambye nnyabo onomulala abuuza kuba kyembadde nnyonira kyonna ekyokwetonda ekya vidiyo ekyokwetonda ekya vidiyo bwe kitasoboka ye bwe yagambye kyembuza bwe yagambye lindako kusooka wanda muntu bigambo ekyokola akimanyi kuba manyi kyekimufiiriza nekimwongerako segera kuba nange sirinyo omuntu sinambira gye mutaddeko just lwakuba nti waliwo bafaani bange kyemanyi abasobola okubako kye bampuliriza kitegera singamba ntadde embeera nti nomukulu yavuddeyo nakola bwati embeera zino twabataddeko balaba nti nozikoleddwako kitegera bannange abaana bo bali batya kuba twawulidde nti waliwo abaana abamu bayisiddwa bubi waliwo be basaze ne be balumbye abaana bali batya mu mbeera ki sofa vitamina bwe beewedde mubamu okwekolekitinga oli naagenda nejjanjaba nawe newejjanjaba kitegeera kubanze manyi vita bwe beewedde oyinza kugamba nti ate Rwanda ebadde lwana ne Kenya
olutalo luwedde nti ate Kenya mujje mujjanjaba abaana baffe biba biwedde okitegeera era ensonga kisobola kukola smart statement oba difference oba ki bya kigeto okitegeera era kyabadde kiri disappointing nnyo ate eyantakinze ate nga ne kabangali okitegeera ne ngamba yi tegwakubye gwakaaba tegwasiba ndaba mwana kati nganze mafia teguggwa oba wayise no mu ngeri ya ki-street kigole ku street nafa amateeka tugamba yine polisi gyeri naye nkimanyi nti nogwe naye muniga oba okkiza nti no ndi muniga olwayogambe nti ndi muniga kuba bw'ovaayo n'ogamba nti ndi mujento nga nange ngamba nti oli mujento deni balooya bange nga bavayo nga bawere nemba ne balooya bo naye bwe kiba nti gya ki-street obadde kinaawe Alien twalabyeko mu different regions ng'embalala nga baana ze batandise zisalayo ne Kampala nga baana bazisalayo so far ekyo sikinaamu mukono oba kyakwatiddwako mu katambi konna ne just nti olina obulumi bwabwe nga okuba ne Pallaso naye n'abaddaihadizi be kiba kiri kyansa okuyimba mwana segera kuba nange singa nze nadde nakikoze osanga nange byange baali bijjo singa bibadde olunaku olwennyini Pallaso yavayo n'agamba nti ekibinja kyo kiri ewe kyasiza buli kimu olwennyini era abaana bavayo nga balina ebisago agamba ekibinja kyo kyafubye ekiki anti nze kyesigenda kusaako nnyo sira kyemba sikirabyeko sikiremerako nsonga kinange baddogo bange bebafumisa ebiso sibalemezaamu nnyo kuba ye Pallaso saamulabyeko ndi ku era eyakoleddwa nga waali ye mwennyini yensibako essira naye bino ebyabadde ku street ogasanga abeekampe balwanye nga nze sibadde nawo bambadde wakiso kitegera katusobola kulumiriza kyotalabye mu mbeera eno Alien abantu babadde bagamba Pallaso abadde tava mu inbox yo ng'asaba kolabo obuzibu bwavudde kusaba kolabo obuzibu byonna bibaddemu kuba yayagala omwolekerako ku press conference nagalayo oluyimba awo n'ekiyimba kye kyamaze n'oluyimba agamuteramu layini kitegeera kati ate nga jokera bo baagaza maanyi mwana mugamba nti soko gusale tujja kulaba ya Holland tuba just naffe tuba ne puroguramu zaffe kuba tetwakolako ndagano nti wetunakuba tunakuwa then olina okurequestinga not order esanga otanga oyimbye n'oluyimba luwedde ate yankuteremu layini ate nga ennyimba nzemba nkola nze mbeera ku drawing engoma nzemba mmanyi nakola kola so kitegereetinga nalaba bannamugamba tubikyusa gyabanga muzalayo bannamugamba tugakyusaamu kitegera ne tujja kulaba tukyali bizemu kabidio ka champion budo nako kavaako obuzibu akokuba nti omugulire ngweno omwana we kati ate omwana yambalire wano ne bali wewe bambalira sibe nayogera oli yagamba abo ne Pallaso bambalira wano mugamba no champion gudo si Pallaso sinze mu branding nze bulala no liye branding abula sinza kujja ku boutique kugula ngoyo ate gudo ne bagamba mwambulira awo mwesindesi ku shedi kyenkana kitegera biba bilala badogamba Chaga yagambye ate Chaga video n'agamba ku bimu ebyaleetesa kabangali mbu waliwo abalala abakunoonya ng'olina emisango ne bakuleetera kabangali so si nti kabangali yajja lwa Pallaso kyogamba Chaga omwogezi wa poliisi bato bwatugamba ate agambe mwali mukubiddwa mmwe ng'abantu gwe ne Pallaso kale twali tukubiddwa libali anko Chaga Alien tugende ku nsonga watadde oluyimba I'm sorry tubale tusubira mu mbeera eno Pallaso okuvaayo ate yeetonde mu music ng'atadde music nga yeetonda lwaki ota I'm sorry just baba owuliriza message y'oluyimba kasa endongo yange ebeerawo awo nga nta kuba ekyanteeseza video ne audio nti nze ndi muyimbi kitegeera afokasinge ku byemmanyi byokka endongo yange mwana yani bino kuba singa nayo yakulwana nyingi nnyo ndowooza n'ezijimu yakusinga ndoza studio neza ku bizinesi yange gyensinga otegeera musically Pallaso aliwa ku level yo anti kati sinza levelinga najja siba fani kitegeera anti wagambye mwabayitako mwadduka emisinde time yabayitako nedda kati waba opimyemu teri bazalawo nti wetute ennyimba nsobola okugamba nti nomuna ennyimba ezitwendinga zonna zange nga temuli lulwe kitegeeza nti mba njogera mazima ekinyiiza nekimukola ki ekimunyiiza just kuba tozalaye n'omuntu omulala akiraba kuba mbaddengawo nga bote babaddenga nga sinayimba nemba nyimbi nange nenja nembako kinkisaawo then kalesikulekirawo kalina okuba nkoze tanikuyoleezebwa ate endongo eno siyasikira noba bwakabaka nti noffe twagisookamu asegedde talent ejja eri individual kyekiisuubireyo nga mwenda sinabafunako puroguramu then baba balina okumpitamu demba requestinga ne babookinga nekyo okitegedde nange waliwo ebimaze okukolebwa singa ebirina okukolebwa biba bikoleddwa
Kyekiddako nga balikwesitinga okubayimbirako. Kyekiddako Alien. Tewali kiddako era kati wenva wano ngenda waka. Yeno ganga gye bagamba gy'otambula naye. Kati nammwe mwe muli tambula nammwe. Nammwe kuba nammwe kwe muli. Tugamba bali emabega. Nabo beebuuza kyekimu kyemmwe bentambula nabo. Nabo tebabamanyi okitegeera bano tebamanyi nammwe temubamanyi kati ne bano beebuuza. Pallaso agamba mwetegefu okukola revenge senga omukolako revenge. No, nze sigenda ku kigambo gwe ky'oŋŋambye kuba lubaale omulamu tasamiridwa. Pallaso aveera agambe nti Alien kino nekino kuwandaba apology ezisusse kati abanga ayogera eno ng'ate bwapositinga birala aveeyo ng'omusajja agambe kati street oba mafia business tandikirawo. Abantu 150 bagamba baweta ku studio byali bitya. Anti abeetaga okubuuza mu motoka eri bajjamu batya. Kitegeeza Kyaga kyagambye nti baali batamidde boyo ne Kyaga okategeeza. Mbeera eno Alien. Pallaso n'omuteesiteesi Balamu bakunoonya naye tokwata masimu gaabwe. Naddala Balamu lwaki tokwata amasimu ga Balamu Saabagulu? Sofa tetugenda kiyingiramu ekyo naye nga just munyolerwako era njaga just bamwogere kuba okitegeera ne kati waliwo ekirina okukolebwako okusooka okitegeera nze simwinako obuzibu Pallaso naye just waliwo abamwinako obuzibu ng'abajoto kuba abaana be bakubye balina bakyali baabwe balina ab'eŋŋanda n'emikwano okitegeera kati alina okuba neetondera abo yakubye bamusonyiwa nze ngamba yisizawo eddoboozi nti bannaye musajja mumusonyiye ffenna tukuŋŋaanye obukyayi tubugyewo ku musajja bannange akola emirimu gye naffe tubeere byaffe buli omu yeekume yeka naffe twekume ffekka. Amanyiddwa ng'akulira squad yo bamuyita champion Gudo yavuddeyo n'aweereza obubaka obukambwe n'agamba gwe akumusse yo wamukakanyizaako. Champion Gudo naye afunamu obunyiivu ng'abalala abeera ne saidi ye nga ye era kasijja kumunenya nti yakoze kibi yakuba ekyakwedda tekyali ekirungi y'abaana. Ani akulira information mu Fangoni Forest? Era ne mujja kumumanya nga bwe nabeetuuse. Oli mu mbeera ki gwe ng'omuntu? Embeera etya? Ey'obulamu obulamu yakukosaako ki ekyakutuukako? Amaze okukuba? Nedda kati ffe twabimanyiira kuba nzire waka mulaba mbeera nga musipayalingi bwina ku bipanki binkwata sokugamba buno sirapu emu mbu ate nja kuvayo mpowole nti okategedde. Abasinga bagamba bakugjamu erinnya lyavaamu. Abatusanyukidde ekyatuuseeko bagamba bubakati. Abasanyusa ekyatuuseeko bongera amaanyi mu kusanyuka tukyabawo essanyu. Naye olina abakazi ku neeti awo abakazi bawagira bakuwagira abakazi bannange bawuda buli omu omukazi avaayo baagala kulya Pallaso. So far kiba kitegeeza nti tukoze bannange. Okoze besi mbakazi si yeno maze nenevaamu nenaabakolero nga tususe bannange yayulise naye kasita yeetonze nengamba waayi katuvemu naffe tukole eki twatwadde embere yakazigizigi ey'amaanyi. Ekigambibwa nti n'ogenda ku studio n'okola effujjo n'okuba baproducer Kolwenyi yakyogera y'ensonga y'emu era ne wejja oddemu omulageko y'ensonga lwaki yakuba. Nenga ku studio sigendangayo jasi yampita era kyekigambe yampita tukole ekiki kiyimba mwali mwawe tukolere mu bbaala yampita ku studio bagambe yampita ku studio nga n'ekiyimba kyosegete kati nze musobya. Wizo nga neighbor yavuddeyo n'agamba agenda kugoba ku kyalo. Wizo ayi nagambye nti no lubaale omulamu takola ki nze njagala Wizo bwaba akola video mumufuula banga mukakulopinga nze nga nkalaba nti aliyenize Wizo ngenda kugoba ku kyalo naye sigenda twala bigambo bannaayo oli byaleeta okitegedde byange byaddala bannange era ngamba abatuuze bw'oba olina byogezesa togezeseze kuba ebyeno byaddala okitegedde byeno byaddala. Alien abagamba nti babamazeemu amanyo wadde olina okukasukayo tubagamba ki? Nedda naye basobola okulwana ebyabwe kuba eno fight gye ndimu yange bannange okitegera era abavuddeyo ne bannwanirako bo we bali naye kati be namazeemu amaanyi basobola okugenda mu jimu ne bakola agaabwe okitegeera bannange. Waliwo akageero kali agamba nti okusigula amalinnya bwogwo ate yakuyitaani takaddi wannema tetugenda kugenda nnyo ku bandi wagoni bannange guno omulembe. Twogere ku Nkwakyo Festival ediwo ddi era jjaddi? Nkwakyo Festival eri ku loading era kyobula waliwo loading tukyateekateeka wawe tugenda okujja. Alien Skin abawagizi babatiisatiisa okuba abantu abagenda okugenda mu kivulu kya Pallaso lwaki tobakomako?
anti sina kyensobola bakolera bako mugambe nabo balina obunyiivu bwabwe kuba bataddewo condition nti nno omusajja n'okwetoola nange ne mugamba nze byendaba nange ku simu nakuvayo newetondera abantu kati nga nze osanga kubayomberako nange nekusisaba eddoboozi negamba bannange omusajja yeetonze nsaleesale wamuwadde wadde sina nsaleesale naye kakati asobola okwetega essimu n'akola ki yasiina akayisaawo oba n'abayita aye mu seconds 3 abantu bagamba amaanyi g'oleese osudde abayimbi nga gulabi tebakippa maika tebakyawulikika kati omusajja yatadde oluyimba lw'okwepiica lwabuze lwaki amaanyi ogajjawa mbadde saagala saanyo jasikonge naganya ku bayimbi abo bakola byange mwana nabo ne bakola byabwe kati bonna banyongerezaako okwo jasiiba nti balowooza mbuno zalawo omwana naye nga nze ennyimba eno byange kubanze nkimanyi obwakabi tebukoma somati lunaku ntaawo oluyimba jasi okwongerako kitegeera levo tekoma teggwayo yegwe bad bobi wine w'omulembe guno ekibuuzo kyobuuliza kibi nnyo omugeraageranya omulamu ku mulamu nze alini sikini Eddie Kenzo yagambye agenda bayita alabe nga mukwatagana nga pulezidenti w'abayimbi era tojagenda bana abatuyise tanatuyita nina Lozi yakwasaganya empisa yaba ayikubiddeko kasimu kyakabi nina Lozi lwaki tewagenze ku poliisi abasinga babakuba balongo ebintu ebyo mbyogeddeko negamba nti nno bino byabadde bya street siri mudemu sebo gojosanga mbu kati kola statement sebo ndi kibanda ani anti oba olina okwereportinga because bagamba okulwana kwekwatwala mumoze radio singa bakubye wabi anti lekati wabi tebankubye okuba nakwesiza amagezi okuvaawo kitegera kuba waliwo embeera yabaddewo baddogo ne bayasa amacupa ne basigaza emitwe okitegera yabadde byakitemu mwana tola nange onoonya wotonderako kyalinga mwana tolabawo tegeeza abadde bakwetegekedde kulowooza emirundi ebiri nga tolina kyewakoze okitegeera bibanga bya street kwekubamu buki kwekubi kwekakasa kwawukana ne ambushinga erimu ebyekitemu kiba kirala kuba omuntu akuteekanyera nga taayasiza ekicupa ekitegeera mwana onoonya mwana wetonderako kyaliyo nogamba kale byadde byakusaga natolabawo okitegeera naffe tuli bantu okitegeera nekyo bulanzi nabivuddemu emabbali jasi ensi negumusalira anti ebyange mbikakkanyamu negusooka guwona ebintu byamagezi bannange si ebiri ebyedde ebyabanga ebyebbugumu okitegeera nekyakabi okumukyanzaako naife nanga tuli waneeno sijja kwewana mbu gyenakoze kirungi eja sikuba kusurvivinga bagamba survival for the fittest obubaka obusembayo eri Pallaso wadduse okusinga essasi obubaka obusembayo obuli Pallaso sina obubaka busembayo mwana kubanga tuyinza okukyankana ate ekya netukwatagana nga tuli babadde nnyo kwatyo tukimanyi nti mukyamu emuve ngaolokofu mwana kitegeera ate nga bagamba nome bbiri tezibeera mu kiralo kimu naye kati ate bwezeegwako olumu jesi buli omu afuna levo n'agamba akasajja kazitwa bwekiti kano kazitwa bwekiti okitegeera yaba bibanga byakwekakasa bibinaaba biweddewo wano lusobola ofunamu kamaki jasi ne Pallaso wano oba lingi oba sipayalingi jasi netulaba who is who nga si yabandi wagoni abe ne baddeyo nange nenzira eno otegedde tufunamu kale fulendire just nga si bya ambush okitegeera ofuna omukisa omusajja omuwakolabo nesimukisa sinze ye waafuna omukisa gwo kati tugenda byogerako omwogezi wa poliisi yavuddeyo n'akuwolereza n'agamba bafuna na Pallaso assault era bakwetaaga okula statement balabe nga ofuna eddembe ly'obwomuntu kati deni bwe kibanga byayingiddemu poliisi kristo wagira bijonge eyogera gyemu sibeerako nze nombeera bize banne kati ndi muvuga mapiki gange naboyi bange yavuddeyo nesimusigirina waba wagirina yasi waba buyise mbwembanda bane nange embeera bize kali nonze embeera firimu byange sanganzanya mu kaludo wali ebyatema n'obeeramu ne baboyi okitegeera mbalina okubamu ate ezowe wali embeera bize nnyo deire naye wano ayinza okuba nedda amateeka gakola kuba nange newala nnyo omenya amateeka bantu balina ekifaananyi kibi kyebatusiiga netufuba nnyo okwerwanako kitegedde naffe tunako tetutereeza wano oyinza omutta simanyi nti wano tujja nakutuukawo naate bwe tutuuseewo nali simanyi nti tujja nakutuukamu bituuseemu onoonya engeri batya byosurvivingamu nokiriya lyengerinnya lyo ababa bakufunye obubi ne bakufuna obubi kubanga si buli omuntu nagenda kukufunanga bwayagala obanga gwe bw'oyagala akufune ona bagenda okulaba obubi nga tomunyiganake genaje nagamba okyayitira nakyankola naye sikola ki simwagala okitegeera embeera wegiyimbaku